Ensasa gene ebaddewo mu ssaawa z'amalya g'ebyemisana abantu abazenga balondoola pikipiki ya munnaabwe eyabbiddwa namba UEZ 258A ne bagisanga mu kazibu Kawire Ssenfuma Katabira ewattuba mu ggombolola y'e Nangabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Ebadde ya safe border baze bagitwake kati wamaze okumusanga ogisanga wano nga watasula wagikwese nga kikwese mulungu endala mwasula kibateriimu nenge nyumba zize ekimulote ikimweri ate n'emmotoka ye wenyini okatembo ki abatuuze olukitegedde ne bakuŋŋaana nga bagamba bulijjo bateebereza Katabira okuba omubbi naye nga tebannafuna bujulizi era baali bamututteko sigwe mulundi ogusoza si sigwe gukubiri sigwe gwokusatu abula mirundi mingi bulijjo tetufuna bujulizi bujjajja ne bamutwala n'abulirayo n'amala emyezi nga 6 n'akolaki n'akomawo naye ku luno tumusanze n'obujulizi piki ebaddewo weeri. Kati ekiruyi basoze kukimalira ku mmotoka ye namba UAN 598K ne bagiteekera omuliro n'esaanawo. Tebakomye okwo bakonye n'endabirwamu z'ennyumba ye zonna ne ziyiika. Mu nnyumba ye era musangiddwamu ennyondo gye balumiriza nti gy'abadde akozesa okuba bannaabwe. kino kyekizibu tukoye batumaawo wano batumalako pikipiki gye babyenkadde Poliisi kyokka esanze akaseera akazibu okutaasa Katabira ekididde kubadde kuba masasi ne tiyagaasi mu bbanga okugumbulula abatuuze ababadde beesomye. Polisi y'abazimya moto weetuukidde ng'emmotoka emaze okusaanawo. Mu kavuyo kano waliwo omukyala akubiddwa akabeka tiyagaasi n'afuna obuvune ku magolo. Tuyimiridde wali eri nga tuli awo kati poliisi y'amatuga bonna babbi n'abewatuba bonna babbi kati ye mukasuka akagaba mu bbanga n'asindikayo bw'ati. Ku masasi agakubiddwa erimu liggukidde mu kibiina ky'abayizi ku ssomero lya Muwanguza Education Center eky'omukisa omulungi tewali muyizi akoseddwa ng'omukulu w'essomero Wekesa Martin bw'annyonnyola. Kubanga bwe kyavudde eri kyakoze ekituli nekikuba seeti nekikuba ne disiki naye tekyakubye eki tekyafunye omwana jasi kyamuyiseeko wano bwekiti naye tewali buli omwana ali mu mbeera nnungi. Mbeera eyo etuwaliriza abaserikale okubaako amasasi ge bakuba okugumbulula abantu abadde abanyiivu ennyo so okunoonyereza kukyagenda mu maaso mu nsonga eyo. Waswa Beka Ssentongo yakusakidde ekulire lino ku Lwabukedde TV.